TikToker Uganda ate nga mukyala wa muntu omu nawe TikToker ate nga ne mukyala wa muntu omu amanyako Natasha nawe TikToker nina Zinda Ali nina Karosi nina Fifi nina Fiona Shira nina extra ngema begeno ninawo kujja wa Chephco oba mama wa Chephco oli TikToker aha onani oli muganda wa Chephco mukyala wa Chephco esigenda gena mu bikiibwe mu nsaasiro ensonga tulese wano olunaku olwaleero kisooka kukolayo kintu kyanjalo kitugezezza kiyinza okuba nga ekifaananyi kino akafaananyi ketwalabako kalimu omuyingu kulaba abakyala bano ababiri abali wamu ensonga ereese olukiiko luno ekitulese kya muganda waffe Chephco tusazeeyo tugamba nti ebintu ebyokweyawula birabika tebitugattako era ku lukiiko luno byonna by'oyina bye wali olabye ku mutimbagano nga waliwo alina gwabyogerera nonta nti nga Chephco avudde mu kkomera mujja okuddamu okuwulira bebaba nga byetaagisa kubanga tulina n'ekirowoozo nti kubanga tunamala nga tutubyogerako nga tukolera wamu tuyinza n'okukizibwa nti tujje tubiina maki makulu buli kimu kyobadde owulira ono ng'agamba ono ng'agamba ono ekigenda kukola wano era tekirina kitukimanyiiko omuggalama gwa miitingi eno ekisooka kulaga nti nno tiimu zizina ebbiri omukyalo ono akiikirira tiimu ey'aba relatives because abawangaala nnyo nabo tiimu eno ekiikirira tiimu y'aba tiktokers n'emikwano gya Chephco abantu abo bamuzinzi nnyo musango gwa Chephco tubadde tulina obuzibu nga tiimu eno esobola okuvaayo neyeetonda nga tiimu eno ate yo nevaayo n'erikodinga ebintu tugenda okumaliriza nga okwetonda kw'abantu tekukola lwansonga nti ate bano baakubye tukati bona bagulira omu Chephco tugenda okumaliriza nga omuntu obaffe ffe tuli mu kulwana okusigala nga tumukuumira tugenza omumaliriza nga tiimu zino zonna kati tiimu ey'abayiboni yaleeta abalina okweyimirira Chephco neeno neeta abalina okweyimirira Chephco wabula bano ababiri tebasobola kubaako basisinkana kugamba nti kakati betuleese banaasobola okutugirayo omuntu waabwe buli omu ali mu kulwana kake tugenda okumaliriza era nga Chephco yagudde mu kikomera updates for now Chephco tasobodde omulamuzi takisobodde kujja mu kooti era bamaliriza nga batusindise paka ku Friday netugamba katukozese obudde buno okusooka okujjawo ebyo byonna ebibadde bitambula tukolere wamu muganda waffe ku Friday nga okuli kukiriza kwa Katonda ave mukusobera era ensonga betuleese olunaku so waliwo omulimu gwe tugenda okukola ng'abooluganda ng'ab'emikwano naye ngenda kusooka kusaba Chephco ebyamuleeta obuzibu byagakutikira abantu bangi nnyo abali mu linnya lya Chephco nga mumulwanirira nga mukuba amasasi ku tiimu eyasibisa Chephco naye ekisinga okuluma kiri kimu nti buli bwe muvuma mwe mulowooza muyamba kubanga n'abawagira mukola ki mubalina ne mugenda okumaliza nga Chephco yasigala ng'ali mukomera sirowooza nti no ali ku simi ali ku essaawa zino avuma ng'ovuma eyasiba Chephco osobola okuba nga oyina ensonga tetukiganye naye kyokola kijja Chephco mukomera kati omwami ono agenda ku representing wa TikTok kyonna kyetuwa wano esitandi ya gurupu eno era tewali genda kubawo kiddamu kivunaanwa gurupu eno kubanga gurupu eno egenda beewadde esitandi yaki gwe yonna yawukana ne gurupu eno kyegamba osobola okukikolanga gwe naye bano bakikoki kibakivunaanyizibwa so dakiika emu amanya gange banta ababula ndi TikToker ate ndi mukwano gwa Chephco ya Sharifiga kubera TikToker ekyali ekya TikTok yali Sharifiga owokubiri eyanyaniriza yali Dr. Chephco mutwala nga muganda wange Chephco yali avumanya abantu nga sinaba kujoininga TikTok
naraba ng'avuma abantu nezijja lumuna musanga ku live ya Brown Stewart omusanga ku live ya Brown Stewart nengamba Stewart bwe yandaba nanteekako nenjogera ne Chephco ku live ya Stewart Brown twamala okwogera ne mugamba gayi badde njagala ku meeting najja ne Stewart ne bansanga mu town e Kampala ne Sharifiga nepata sente n'ezimu zaali millioni 2 wayitawe namala omuwa millioni 2 na bajja ne bamaze okumiitinga nga bwomiitinga omuntu akwise akimanyi olinamu akasente kuba Sharifu yali anyanjulayo bantu abo nekwata millioni 2 n'ezimuwa naye mugamba Chephco njagala otukolere content omulungi naye content eyo ngenda kugulira kamera nga nnene kamera eyo gye njagala okozese content naye nga tovuma abantu nali manyi kamera oba egula millioni 1 oba 2 enkeera Chephco nankubira essimu nangamba kamera yagirabye baagala millioni 8 nemubuuza kwere nti nemugamba njagala ojje n'omukazi wo gona kulaba naye ku live omukazi gwe naye yali ono ne bajja ne tugenda we batunda kamera nenjiraba namala ogiraba nengisasulako bwenamala ogisasulako nga tugambe millioni 6.5 bwenamala ogisasulako nemu olunaku netuddayo netugimalayo twamala ogisasula nenkwata kamera ngono yaliwo nengikwata nenjiwa Chephco nengimuwa nengamba kamera eno ngikuwadde njagala mwegattire ku kamera eno mufune ekyokukola kamera gipangise oba okole emikolo mufune akasente mubeere bize muleme okuvuma abantu era Chephco nangamba ngenda kikola Chephco bwe yangamba agenda kikola nenkwata kamera eyo nengimuwa nagisasula millioni 6.5 n'ebisiiti bagina n'ebigenderako yamalako millioni 8.5 nengimukwasa banamala ogimuwa nemugamba nkwegadde togamuvuma abantu Chephco nangamba yes genda kudda muvuma abantu yasirika okumala emyezi 2 wayitayo emyezi 2 nempulya nga zeemu okuvuma abantu nemubuuza lwaki okuvuma n'abantu nagamba asiri kuvuma just njogera bwogezi nagamba it's okay Chephco netubeera bamukwano nempulya nga bizzeemu wenawula nga bizzeemu nemwesamba era sigendangako mu bbaala ne Chephco mbadde ngenda nani ne Sharifu ne bacumi abo nga Chephco mugambye Chephco vumanya abantu bajja si birungi eyo background isaba tulambage njagala otwe stand ya TikTok kama bulungi okwadde background kenya meeting mu Chephco esetegedde nti mukwano so twagala stand ya TikTok stand gyoli mu kutuwa representing aba TikTok abawagira Chephco so ekyo netuvaayo kati bino ebizibu ebyaze ebyokukwata Chephco bwe bamala omukwata nankubira essimu nganze mukwano gwe Frank nezijja ku poliisi ezi omuntu yasooka otuuka ngono tanaba kujja n'omukazi we nensanga Sharifiga n'abamukwata nenjogera ne Chephco nangamba bankutte Furufuga yankutte bwe natuuka Furufuga nayagala nange ate okwokwata negayirira Furufuga n'abasajja bano baaliwo abantu be nagamba asigenda okukwata biri netubivaamu kati enkeera omuwala oyo yajja wa Brown oyo yasanga nga ntambulira bulungi ku Chephco oyo ataddeko masiki yasanga ntambulira ku Chephco olunaku olwaleero njatukwatagane bulungi tetulina bye tuddamu lwa nsonga nti tugenda kuddamu bigenda kuddamu okwesongamu enno kirabika omulimu gwenkwadde gukulemere no kati kanjogere nze nganze Frank omulimu gwengenda okukola TikTok kuno TikTok twataliwo ekibiina bakiyita Uganda TikTok Association singa tubanga twegasse munafu nafuna ekizibu kati nga Chephco kyalimu tusobola kusitukira wamu tumuyamba tutya tugenda beera nga tulina ku ssente ku account kuba tugenda beera ne balooya n'abantu abamaanyi abagenda okuba nga balaninga ekibiina ekyo singa tubeera nga twegasse tugenda yamba bannaffe oba oli TikTok nga oregistered mu ekyo ekibiina tuba tukuddukirira ne tukuyamba singa twabadde nga tuli organized singa Chephco yavuddeyo dda mu kkomera kandi badde nga tulina ekisobola gye kisobola omuyambamu saazi nomugenda tuyamba kya Chephco because kali saazi Chephco ali mu kkomera sawa zino engeri gye tugenda omuyambamu already ekibiina kyatandise nze n'oyo EMediaUg n'abantu abalala tumaze dde okuapulayinga tuli ku regisitaringa tugenda kwegatta mu zino ennaku ezisigale bagambye akoma mu lwakutaano mu kooti tugenda kwegatta nga ba TikTok Association tugende ow'omukazi amusibisa omukyala amusibisa tumwegayirire nga tuli wamu nga akati njagala okunge ba TikTokers basiisinge fire kyetugenda okugezaako okukola ng'okozesa kamera zino mbadde nsaba ba TikTok bw'oba omanyi ng'oli Uganda Chephco yakuvuma Chephco alina kye yakukola ekibi oba alina ekirungi kye yakukolera twegattire wamu tugende wa maama Furufiga tumusabe tufukamire tumusabe okusonyiwa asonyiwe munaffe Dr. Chephco mwana muto badde yabikola naye mbadde nsaba twegatte ffenna nga ba TikTok abali e Uganda abali ebweru tebali